Omukazi ow'emyaka 28 Adong Faith asimatuse okugajambulwa abatuuze ku kyalo ky'e Masese mu disitulikiti y'e Jinja nga bamulanga okusibiranga omwana we ow'emyaka 3 mu nnyumba nga tamuwadde wadde akamere. Abatuuze bategeezezza nti Adong abadde agufudde omuze okugendanga ekiro okukola n'aleka omwana we yekka mu nnyumba. Omwana abasawo ye baamukwata wano baali bamutwala. Omukyalo ono bw'abuuziddwa ebisumuluzo by'ennyumba ye gye biri basobole okuggyayo omwana mu nnyumba abadde takyajjukira gye biri. Amapoliisi awo abakugambe babalimba omwana era ye first time gye bamusibye mu nnyumba leero luno. Wano poliisi ne kaminsona w'e Jinja Eric Sakwa we batuukidde okutaasa Adong okuva ku batuuze. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.